So much news coming on my desk this morning or today in Uganda, and one of the stories that I can't miss talking about is the story of mwana muwala Namukwaya Diana obaka Spice Diana kamwe aka 32 akambwe kati. Omwana Namukwaya Diana nzarwa ya wano mu Uganda era nga managingibwa one of the best managers etulina mu ggwanga olunaku lwaleero amanyidwa nga manager Roger. Manager Roger tasokedde ku Spice Diana ekaeka ne he's made so many big artists evan names wano mu ggwanga lya Uganda era nga recently twasemba uli ali mwana mulenzi ziza bafana. However much right now tetumanyi jali era nga ali wa Uptown Music. Neka tugende ku nsonga ya mwana mwa Spice Diana. Spice Diana after a very hustle, like hard time to hustle, after very big time hustling yamaze finally n'akikuba ku YouTube era nga yawezezza abantu emitwalo 10 plus. Wenyogera ali mitwalo 11 era nga munnange kyaddaaki yegasse mu lubu lwabo abali recognized by YouTube. Oshegede nga abayimbi bo mu ggwanga Uganda. After mwana Mleze Dikenzo okubikula abayimbi be Uganda amaaso about YouTube eno nafuna silver award nafuna bronze kati yafunye gold award esemba that is egenda ku million emu nga si ekekeka yakagifuna ngwena vayo ne bakola story y'abaana bawala ne bana balenza Masaka Kids nabo bafuna gold award after okuweza million emu ku YouTube. Ntegeeza ki million emu ngamba ba subscriber oba abagoberezi. YouTube letera gaba blue tick nga basinge mu kimanyi wabula ticket yakubira ya red in most cases because its colors is red and white. Ne mwana muwala Spice Diana olunaku lwabadde lwa Sunday yamaze nafuna award ya silver award oba silver play button ngenegabibwa ngo maze okuweza ba subscriber oba abagoberezi emitwalo 10 bweddu. Bakigede 10,000 no 100,000 emitwalo 10 that is 100,000 10,000 gwe emitwalo 10 yes 100,000. Say keka ayaka chimaking but they want to congratulate so much Spice Diana and we want to say congratulations to you and your team Spice Diana source management manager Roger congratulations. However nyanko koko kulisti abantu abavudde ne bakola ne batuuka kweno mileage twinamu bana mu bayimbi basically nakogera ku bayimbi ba YouTube abayimbi abalina music abakola bulungi abali mu olubu mwana muwala Rema Namakula naye yavayo n'akikola n'akifuna then mwana Mulenze Dikenzo yavayo n'akifuna n'abayimbi abala bangi nnyo abafunye buttons zino naye why I've come out to say Spice Diana because hustlinze nnyo tumulaye mu hustle nyingi nnyo ne Shiba yaweza I think 10,000 right Timo Shiba yazoweza tanaba kuziweza naye mawulire malungi nnyo Timo gangambye onako lwaliro okuva mu Gagamel ewa Gagamel boss mwana Mulenzi amanyidwa nga Biebe Cool Moses Sali naye onako lw'omukaaga yawezezza 100,000 subscribers oluvanyuma lw'okulaba muno abayimbi bangi nnyo bamuyitako n'agamba nawe ne bateekamu amaanyi ne bapika omanyi the king of social media naye yiri ku side ya YouTube tebaleetayo nnyo tebasinikirayo nnyo mannyo tebaleetayo nnyo muzannyo so abadde eno ku Facebook Twitter Instagram ng'akikuba nga pushinga naye yagenza okulaba muno era ataleka avaayo nnyo akasente okusinga side zeno. So what he did is kugamba majege ne gayongera okupika Amba Heart Foundation ni Gagamelo simanya timu bichi ne bipika njagala okwebaza omukulu Kleberson njagala okwebaza omukulu Biebe Cool njagala okwebaza omukulu Hendrik Sali manager we amanyidwa nga Ronnie then Mutabazi then Ronnie producer we kayima nakalabeka wakayima kayimba kamanyi nnyo nenga bawezeza nabo 100,000 subscribers ku YouTube era nsobira YouTube egenda kuba appreciating very soon okuva mu side zeri ya California, USA. So Spice Diana posted nagamba from USA to Uganda. I've received my silver button award or silver play button. Gambo kwa mno I'm appreciated because mumwe na awards bange mum following and mum subscribing. I've recent Spice Diana awata from your new music but abadageza ko nnyo kubeera blogger nga vlogging nnyo nga abayi no muyimbi gwachaide ko yachaida pasta gaming nga recording ka video ke nga akasayo bwe yachalira ku munamawulye munange Precious Remy. Hi darling, how are you? Akola ku side zeri ate ku Spark TV live wire naye agenda omukyala koko ku idle aka recording na akateka. So that has been a very good move for Spice Diana ne management okula muno waso kubanga maino quarantine waso dato kubanga waswitchinga from mainstream music ati no nga bada ku online stream music or online vlogging esobodo kubanga ebakolira aka center right now. Spice Diana ku YouTube ayinza okukola aka center kataka once 1 million nya omwezi of which that is good earning bubanga te obade tokola ki obade tolieno mu mainstream music ngobade taleta bulunyi nnyo ka center. So Spice Diana that is a way to go. I think Spice Diana is the next big thing in Uganda.
ng'ogyeko Shiba ne Cindy n'abayimbi baddewo nga Irene Namubiru, abayimbi baddewo nga Joanna Kanyomozi. I think Spice Dana, she's the next big thing era she's taking this industry by storm. But sagala mwerabire munno kafuna 32 wali mu senior 6 obogo gwali mwakati we agende Makerere n'akola industrial art bikwatagana na byakutunga sayina obuyimba bungi nnyo yafulumiza n'akayimba akapyawo sikajjukira linnya but mugende mumugobere ku YouTube channel so kubanga ate mu following amutegere kye kigenda maaso mu bulamu bwe naye nga that has been the story about Spice Dana, and we want to say congratulations from Celeb Jazz, me the king himself, namwe abali eyo so kubanga ate tugenda maaso nange kye mukola kirikimu. Go and subscribe on my YouTube channel. Wano yenyini ku Celeb Jazz Extra. Mbere nga nange so okufuna at least 50k, at least 1000k, or that is 100,000 subscribers. So kwate kino nga nkikuba bazanya ku YouTube yange mwegendereze naddala abayimbi. I want to warn you by the way, move ku YouTube yange mutandise okunsinga strike bamwe, and I don't want to kuza muliro je muli because I have a lot on you. But anyways, thank you so much my fans. I've been with Mwana Mlenzi Timo, my producer today nga wetukwasaganya. So I love you so much. Bye bye.